Salo. Mwami Kibalama. Yoyandisebo. Jeba lekosebo. Kali sebo nawe jeba. Bampita Kadima na manja lekabogozo oli ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki. Ya mwebayaye mwe. Wanji. Mwazene mugwe munkubidde byadda. Tukubidde mzee yoli otya? Ha, wama nino obuzibu. Bibire ebintu byaffe by'ekisajja. Kati olaba kati goli musajja munnange kisobola kukweka. Ekitiibwa ekiti. Nina mukyala wange. Kiraba? Naye waliwo gaayi. Kubisinga muyita musajja. Omusajja njagalira omukazi. Kitegeera. Okay. Ate nakitegeerako kubanga mwe nakitegeerera. Nengezaako okukola bino byonna ebiraga nti tegedde akole ng'olaga omukazi? Nateekawo embeera bye. Omukyala bamuyitaani? Omukyala bamuyita Saara ate oli gw'ogamba amwagala? Gayi namulaba bamuyita erinnya Ronald. Kati nze nateekawo embeera yonna ntakasente Ronald yanda manya ate afunga omuntu ategeera naye akitegeere nti mutegedde okitegeera. Baffe ebintu byasajja olumu abantu batonogewa ayinza okuba omukazi yamulimba naye nze kanteekewo embeera iraga nti nkola kitendi okitegeera. Kati mukazi we lwaki toyogerako naye? Omukazi ebintu lwaki abakazi tulina omumanya abakazi balinganga abaana bato. Omukazi Kadima newoya n'omukazi era ng'omuwa buli kimu enkyagenda saakana mulimbirire kati enaku nze sigenda Kadima nzibunyebunye n'abasayi n'abakazi bibbanga lyonna bamaze kibi kati omugu nafuna sigenda muvaako ate ngende nnoonya abalala kati nja kufa bufi tofa bufi kati ono Ronald kubanga ye kati kyengenda okukola Kadima onewoba mwezi oli wa lukale omusajja yerenda newobadde oyindaina ebintu ebikola okunga tinatusalawo okutuula okisege naye ng'olaba n'omanya nti mune waliyo omuntu ozzaako emabega n'okita naye kagayi nkalaze nti gyendi tekapaayo mukazi bo baliwo bawuguka kati njagala muwoni oyagala tukubire Ronald muwoni nge Ronald ali ku mukazi wange Ronald bw'atanzira ku mukazi wallaayi Ronald nze sigenda kusitayi nze kulya ekisigi Ronald yanzire ku mukazi nja kumukola ekintu nja kumuloga nedda mukulu ebyokuloga okay ino namba gy'otaddeko ya Ronald ya Ronald mukubiri sakugira naye gwe mwe mubamugira naye kubanga njagala nkibeera ebbali tumugamba ave ku Saara ave muveeko ate sikumuvaako buviri nekuumi nenja kumukuba ekintu kubujja mazima. Okay, tovaako n'abakazi tebamanyi tovaako katumukubire Ronald tovaako kale wamu sirikanwe Alo Mwami Ronald wanji sebo jebaliko taata kale sebo jebaliko Bampita Kadima na manja lekabogozo oli ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki mu mutabbizi wa Beat. Ndi ku Beat FM. Yes sebo. Kakati batutumye waliwo omwami bamuyita Kibalama amuyita Kibalama. Yes sebo abazagamba Kibalama ngatumye bambi twogereko naawe kuba Kibalama ayina mukyala we bamuyita Saara kakati nga oyagala Saara nga Kibalama ayagala twogereko naawe ng'abantu abakulu weesonyiwa mukazi we Kibalama wali awo ntaliyo Kibalama bataliyo sinasonga zinjogera naye kuba Kibalama alabika munafu entabye njongerako alabika ki? Alabika munafuusa ngenda kujja kuba abasajibwa nga tonnanzijjako nedda sooka owulirize bwe kyegamba ekya Saara okimanyiiko oba tokimanyiiko ebya Saara ne Kibalama yennyini abimanyi ye yennyini bw'aba alina kuba waali awo bw'aba waali mu Kibalama yogerako n'omukulu wuyo kwali wuyo sebo Kibalama akalagano endagaano yaffe sebo wagimenye n'ontwala ne kumbewo sebo Kibalama twayogera tutya sebo twateesa omukazi oyo tukole tutya tetwateesa nkuwe miliyoni 6 Saara omuveeko tetwate endagaano yaffe egamba eti akalagaano wakamenye sebo wakola nani endagaano wali ogula kibanja twateesa bulungi nnyo nenkwata miliyoni 6 Saara omwesonyiwe era netuteesa nenkuwako miliyoni 3 sebo zigula ki wenakwatira werabiddewo ate okukwata otya Kibalama beeramu
Bera tubera musajja munanfu. Twatesa bulungi kwa milioni zange 3.5. Kola bwoti kibalama. Kola bwoti. Tonyumiza bintu bya kigwago kwa nkwevira kukada. Kakati encha wojoli. Wa. Encha wojoli none sente zange ebyombi vemu ngambadde ne balance uno. Kumaliriza nga balance awete bulungi njo kya kumaliriza banja lyange letwate. Kati joli zeno ne sente zange ebyombi vemu. Gocha wani wallahi ogeza no linye wange kuzuna ndinkubulira ate kubonizo kunde okusemba inkubulira ndi mwana muri mwafu seba ya natesa nawe nga totamite ngoli mulangu gani uli mu bintu bya kisibisu bintu bya kigwago bwako kusiwa yako kwa sizo ko ya hatu yabi ate yogera milioni 3 banga byo mu mukazi wangu badde ngo mutese kuteresi wadde mutese wadde tonyumirwa banga ne wadde tonyumirwa kunyumiza onyumirwa kati yo banje bajja balance wa watu mbava ngogenda kusasule banga lyo mazina yenga omutolako twanyumirwa twadde mu kunyumirwa mu kibalama lwaki tewatugambye nti byandagaano bintu kyali kyakaseera oyobola basente ziyampaako kyali zimumali banga yange kyali kyakiseera aveeyo kati aveega avire ku mukazi nange tammanja avire ku mukazi buli mwadde byasigaze sente zo zalina nange nsigaze mukazi wange mulebeeta tiyanyumirwa yakwata sente siganyi naye yanyumirwa ositegeera ebintu bino bya bwavu sitani yange ma nenkwata obusente nebwe siriddamu anjagala mukazi wange amuveeko ekyo kigweko Ejime kakande ndi wano bombo. Obiwulidde? Ndiwulidde banange buli babakyala. Buli omu. Kale. BFM? Nji? Kale. Omukulu oyo omwaka limuwukiga milioni 6 oyo. Omusajja alekena kumenya ndagaana akuba kongere bala ekitundu yagala kukyalo omulala. BFM? Nji? Kale. Nambeza president. Nihanonde kibalama yalemekeka bizaako. Baba mwase omulekoli azimaleyo. Amaleyo sendeze. Azimaleyo mu kisanyo erikyagwa eriyo. Kadima. Nji? Wewe bali kuweereza taata. Kale. Gwogera naye musajja wa Kabaka nga bulijjo basooka kwavula zikusooka asinzira n'amaokota mugoma y'ekiringireti taata. Bali batya? Ye bali balungi bali mu kuyawana n'omukyala ayagala teesa naye nze kansooka ebyange. Mukadde wa Sebo. Nze ekizanyuddemu kintu kimu kyokka. Aziise sente nti atoleko ekikyeto. Wuuno. Wanji nnyabo. Webale kuweereza. Kale. Namayanja gyebaleko. Kale dia nawe gyebale mama. Kati nze kiteesa. Ennyabo. Oyo kibalama ajjawo obusiru. Bwe kiri. Tetwagala tumanyira yakkiriza n'akwata sente senga teyakwata sente te omukazi tebandi mututu. Nawe noyinza okubawo nga bbawo yazikwata dda. Akize bamuwe balance agweyo. Ave mu kintu. Yenze Kadima. Namayanja president. Nange anko kabosano buna kabulu from Luwe. Namayanja. Wanji sebo. Nze nkuwaayo. Tekuli. N'omukyalo oliisaala oyo gwe boogeramu oyo. Naye yali mulalu. Ate yalimanyi ati anti kaakati ate bitya sente tebaziwadde nza amalaga gende ebyakiralo olyakukwana bya bulungi tetumanyi nti bbawo yakuwayo ng'oli mu nkukutu nga gw'oli awo mukazannyo okutoga mu musajja kaali nkwatako kumba akimanyi n'omulundi gwe baakuwubye